Omusumba Aloysius Bujingo wa Kananlande Makerere asabye abakkiriza okuva mu kwekwasa ebyayita kibayambeko okulengera eby'omu maaso. Abasabye banywere mu makanisa gaabwe bave mu kunoonya bannabbi era nga na wano asabidde emirembe mu kulayira. Nga tubala ennaku 8 ezakagenda ku kisibe ky'ennaku 14 abakkiriza ku Kananlande olunaku olwaleero bagumidde enkuba ne beetaba mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana era bakubiriziddwa okwewala ebyekwaso bwe baba ab'okuva ku ddaala erimu okudda ku ddala nga buno bwe bubaka bw'omusumba Aloysius Bujingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International. Sina maama sina taata singa maama abaddewo ndikibulira limange waatali eyo mboozi yakumalwa kimulire Katonda atafa tulina kyewekwasa nukula basinga ndi bulungi singa sisita teyafa yafa Katonda yakutonda sisistawo. Omusumba Bujingo agamba nti abantu bangi bekwasa nnyo ebyayita mu kifo ky'okutunuulira mu maaso gye balaga ebibaviiriddeko okugootaana n'emirimu gyabwe gye bakola. Ebigambo by'oyogera ng'oyogera mizimu ng'olombojja mmandwa na misaamwa na biki Mukama yaba bitadde mu kamwa ko. Bw'oba omaze okutegeera nti Mukama yakuleese buli kye baali balowooza nti ekisoboka togenda kudda mu bigambo mukisimbuliza ennyumba eno obutabeeramu mbaga omuzimu gw'obutafumbira mu nnyumba eno ogumenya ngusimbuliza era nga ennaku 5 ojja kubanga sirya apaana. You simply speak positively, you simply move with God, you simply acknowledge God and trust in Him. Ne bitandika okukyuka ne bikyuka bo nga bagamba omwana waffe alina kyasimbuliza. Ategezezza nti kyakabenje nnyo abakkiriza abandi badde basomesebwa ekigambo kya Katonda ne baddamu essuubi ate bali mu kuyigirizibwa bikwata ku mizimu. Kati mu kukugamba okwezuula ne bakubulira buli muzimu gw'otowuliranga nako kasita obagamba nti neddira ndiga nga bakutandika kasita obagamba nti neddira ngeye nga bakutandika kasita obagamba nti ndi musoga nga bakutandika nga baganga toli mu kwezuula. Balina ba agents mu makanisa ag'enjawulo abalaba abantu ne babanga ababasaasira kumba omuzimu gw'abali gwe gubatambulirako babatwale bababuzebuze nanga tugende egindi waliyo deliverance omanye eki kyakusibye tonnaba kwezuula. Munnabudde Bujingo agamba nti buli muntu ye nnabbi w'obulamu bwe n'ategeeza nti tekyetaagisa abakkiriza okuzunga mu makanisa nga banoonya bunnabbi. Ekikutawaanya tonnamanya gy'osibuka kati ate bakulima nti gy'osibuka ne bakufunirayo ekika gye bakuteeka ne bateekayo emmandwa n'emizimu na buli kintu kyonna ne bagamba eyo gy'osibuka. Nedda osibuka mu ggulu. Eno statement bweti abasomesa emizimu tebasobola bagamba ne sitaani yabamanya n'emizimu gyabamanya era gyakwesooka. Mukama yakumanya era talina gwalwanagana naye oliwaddembe okumukkiriza oba okulowooza nti abakusomesa nti weezuule ne bakuwamu amannya g'emizimu mu gyosibuka oliwaddembe okulowooza nti webatuufu naye tibalina kitabo bali mu kuba bikube bawandiise biwandiike ab'ekika gundi emizimu bwegiti gibatawaanya nga bakitandika ddi nga gyabatandika ddi. Basabidde emirembe mu ggwanga nga liteekateeka okulayiza omukulembeze ku lunaku olwokusatu n'ategeeza nti okusaba mu wiiki eno yonna kwa kubeera mu maanyi era abakkiriza bonna ababadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani basiigiddwa amafuta. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa mu Makerere Kikoni. Byatumwebaze Godfrey, Soroti TV, Omunya.